balanga lweyabula ku sisita ne banoonya ayinza okuba nga mulamba sayidi era nga bino bigenga waliwo omuntu omulala omutwe gugu Ududu yamujeko omutwe tusanze kiwududu muli eri nasime kinya omutwe yakuzise mu nyumba ekiwududu bakisanze yakipakide mu kutiya biri eyo manga iri ku kyalo kututtako omusajja gwe tubadde tetusuubirizaamu kulaba nti tusanga ewuwe emirambo obulidde omwana omulenzi akyali omuto ate n'abaana baffe abassa abamazeewo tulaba mulala buli olukya byebyo ebigambo byange. Mukazi weki baganzi be mukazi we yagenda ali bweru obulidde omukazi gwe twali tumanya ali bweru ono emukozi ati yamusazeko obulago kiwududu bakisanze mu nyumba Mama Katonda wange abaana beeraguza balekeraawo kati oba yajja ku musawo mugayire tumanyi kati bamutidde awo batugamba nti watawuni naye nga batugamba kati tuze erinnya eryange nze Lwanga Charles nga nze ssentebe w'omuluka gwe Namwojjolo omugudde enjega eya omukyala gwe basse nga bamusazeeko omutwe ekitundu ekimu eky'omutwe ne bakiteeka ewantu ne bakiziika mu nnyumba n'ekiwuduwudu ne bakiziika ebweru w'ennyumba. Mpozi omukyala oyo bandeetera amawulire nti yabuze nga Easter Monday omwami yajja mulamu we ne mugamba agenda ku poliisi olipootinge era n'agenda ku poliisi n'alipootinga poliisi n'etuyambako nebanga erina ebyuma bikalimagezi ebiketta amasimu wegali era kyekituyambye okulaba nga tukwata abazize omusango guno era poliisi wenjogerera ekutta abantu babiri ku nsonga eno. Omugenzi abadde akolera mu katale Namwojjolo ate nga n'omwami omu naye abadde akolera mu katale Namwojjolo abalayika abadde muganzi we kirowoozeka nti bwe bagenda mu nnaku enkulu bayinza okuba bafuna obutakkaanya tetunaba kubitegeera bulungi nekirowoozeka tebafuna obutakkaanya n'amutuusaako ogw'okusaddaaka kubanga tugenze okwekanga nga ekiwuduwudu omutwe baguziise waagwo n'ekiwuduwudu kiri waakyo.